Andi bulungi. Kisoboka naye nkyali bulungi. Sijja nze nja okusooka okuteekayo musiraamu era mulungi. Ate nze ebiziika mbimanyi kati kansokere ku kanpractisigire ku gwe. Zendeka. Bye. Kuva hamsound Hajji Haruna hamsound ene bagamba nti asinze nafa oli yafa ali amuta Hajji Haruna naye olwokuba nti mulowooza oba bamanyi Hajji Haruna ali omu ekisobola kirenya bwekyo naye ekyazenga waliwo abakijubisa waliwo babali wakyo nga banoonya likes ku Facebook biki ebyo YouTube zaabwe zitambule baziba biteekayo kubanga oli yatuse nokola audio nagamba nti Hajji Haruna nkola naye kutuse mu ddwaliro batugoba tuje ku makya ssaawa 3 anange awo kinsuseeko naye nadde manyi ti kya bulijjo naye bagasigasa ebifaananyi ne balaga Morini ng'akaaba biki naye nga si kirungi waliwo ekivuvuga ekisajjasajja kigigajega bagambye kyekino bakiyita kibeera kulya bakiyitaani kikasimaya kipa waliwo akubidde nangamba baba bakiyita kipapa simaya kikukipuko simaya kipapaani naye nga balimba ndi mulamu saba Allah ampemu obuwangazi nekyo kaffe tukyakoza era bwedda n'obulago buno okufa bubadde mu studio nga nyindi mukayimba kabyao katajambo mbudebude naye nga si kirungi okulangalanga okuzanyisa erinnya ly'omuntu mu mbeera bwetyo kubanga nina famire nina abaana kati baana bali ku ssomero bankubira kitegeera bakuba kusomera n'abakadde bange abamu bazirise n'okuzirika siri wa bulijjo baye wakikusoma mwenjawulo kandisi so balekera okuzanyisa ng'amanya g'abantu engeri y'okunoonya likes kino tekikutiisizaamu ng'omuntu babanga abantu bakwagaliza kufa tekintiisa kubanga ffe tumanyi eddiini y'obusiraamu egamba nti okufaako kuliko oba otekaali microphone bwoti wetta wansi ofudde tekintiisa kubanga ekyo kyabulijjo olaba nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yafa lwaligambye nti alina message alina lukimubagamba nabbi yagamba bwati nabbi yagamba bwati naye amala nafa kati ate olowooza wekirituuka ekituuka kiriba tekituusibwe tekinaba era saba Allah ku obuwangazi nekyo kisobola kigambe kirungi nga tuvudde ku kyofa pulezidenti yabagudde antula mwenna mu research Hajji Haruna ogenda tutandikira ku ki bivulu tulisuubirewa tusuubire nti oba nawe ogenda kutalaaga mikulu ebyenjawulo ng'osanyusa abantu abawagizi yatugudde era nja kuba mbabuulira ekyo nja kuba kinnyonnyola ku kya Cream Production naddala lwenaggulawo kati mujje tukole ki ye yatugudde naye nze sinnaggulawo saagala nakusooka nga kubanga maze okweteekateeka kitegeere nakumala kweteekateeka neryo kambabuulira ati ennaku zino obadde wabaddeko omugonvugonvu ennaku zino obadde wabaddeko omugonvugonvu sinnalwala composition ekifuba kyemundeetedde leero kizeereero kubanga mbadde mu studio nga nnyimba bulungi kali ate mwe muzze kati mpulira obulago obufudde kitegeeza mwe problem era nkitaddeko nnyo management yange emutaddeko olukongolo egenda munoonya kuba tubaza omuripotingayo n'abamanyiko bagenda tuyambako bakozewo akolako odi ako akatambula tugenda mukwasa ddala amateeka nange ntaddewo miliyoni 3 lwamuleetera ntaddewo miliyoni 3 manyi ntaddewo miliyoni 3 bona bonna bakubako kumanya konfamimba kitegenda mbalamusizaako baganda bange mwenna abali mu groups zino ne groups endala munansonyiwa okwogera bwe nti munansonyiwa ekiwugwe nina kyamaanyi
olwa muganda waffe Hajji Haruna Mubiru bwe tubadde tukola ffembi okulaba ng'essaawa zino mugenzi. Baatugambye olunaku lwa jjo mu ddwaliro gye yabadde nti agenda kutereera, era abasinga mwabirabye ku TV gye twagenze bamugobyeyo, badde bagobayo abantu. Essaawa zino embeerayo eganya otereera. Afudde essaawa zibadde 3 n'eddakiika nga 2, essaawa 3 n'eddakiika 2 wakutukidde, era muwango bw'ekitalo ne bawanikayo ebifaananyi bye ne bamubbika. So bannaye mbadde nsaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agugumye, naye nga ekimusse si kirala, abadde yalwala omutima. Tuli mukaaga. Mukaaga. Bino ebyayayi era ndi bulungi. Gwe abantu bakyalina balamu ebyamagezi mulinga bwe bakapere. Ani abayise nkuyise ddi walabika ku simu yange wangi anti okyogedde bubi nesinakuyitako naye gwe owulidde ekyo. Mbuuza ekituufu kyolina okumbuuza. ensonga zigenda mu maaso ezibu kyowuliwo okola akabadde okumya luyimba ensonga ezigenda mu maaso ezokubika ezokumbika tuyinza okuba tulina muganda wa Haruna Mubiru, tulina Haruna Mubiru, sooka otangaaze abantu. akati mwe nali ndeeta ekitoke ekifansayira nasooka kwetemako mukono ate ezo siri ezo kilaasi ez'okwebika. Nze erinnya eryange neemalirira, nimba nga njagala okumanya nkola kirungi ne bamanya, kitegedde, so kati sibikola. Naye era nnoonya abantu abalowooza nga mmwe abakoze ekikolwa kino ekyokubeera nga okufa tteeka era nja kufa, naye obuzibu bwekiba tekinnatuuka tokituusa, era tomenyamenya mitima gy'abakadde bange kuba nze nina famire nina abaana, kitegedde, n'abantu abanjagala abazirise edda, kitegedde. Kati nze erinnya lyogamba mbu nsobola okwebika, sirinnya sirya leero, ninnya ndibaddemu ebbanga era kwendya nakati nkyalya sigwanga. Nze ne mu covid mbadde nkola, kitegedde, mbadde ennyimba emikolo, mbadde ennyimba ekitali ku bannange abalala. Kali kiki ennyenda okufuna ekisinga ku ekyo, naye nga nvumirwa kiri ekya abakikoze. N'atuula n'akola audio ey'ekisiru olw'okuba ayagala likes ku Facebook oba ku YouTube account yetambule, kivumirira ekyo. Naye nga nkyali mulamu alhamdulillah, sina wannuma. Mukulu oyo wabadde omumanyi? Embuuzayo enkako kukuba oluyi, kati nze nemumanyi era singa mumanyi ate naawe kimbuuziza bubuuza nti obadde omumanyi, badde njagala kukuba, naye ate we mumanya nyiza mukola ki? Kati njagala obuuza ebibuuzo nga byamagezi, ebyekisiru sijja biddamu. Kuno si kusaaga, si kuyisangugira, kitegedde. Njagala obuuze tobeera nga abali awuza ekintu nga kya kisiru kuba naawe oyagala likes. Abamaze ebbanga nga bakyogera, okuva Hajji Haruna owa Ham Sound we yafa,
kati bo bali abateekako bagamba Hajji Haruna afudde. Kati abagezigezi b'oku social media abagala likes ne bateekako ekifaananyi kya Maureen Nantume ng'akaaba. Kati bakomyako bakoze ne audio. Neze kyenjagala si byebyo size kuwoza. Neze kyenjagala okujjawo kutegeeza abagizi bange nti ze ebintu byabikyatambula bulungi. Alhamdulillah Mungu achanjazisa ku bulamu. Nkyali bulungi. Ojja ginoonya ogiwulirize. Ojja ginoonya. Salaam. Ga muntu mukulu ategeera bulungi. Kitegedde ate omumanyi tomumanyi kati genda ononyasa nindugo mubuuze ku ekyo ati sisobola mwogerera nze sigamba nti kati gwe njala omaze okulya oliddewa ewange noloza emmere gyolidde ngitegedde kakati nange sobola kutegeera lwaki nduga teyakoze eki yakyuse n'ava mu busiraamu abadde musiraamu okay kakati munoonya sisobola sinako bukakafu saagala kuwalampa ate muddeyo ate Hajji yagambye bw'ati Hajji yabizze bw'ati singa mufuna nsobola omuwabula ne mugamba nti sinaffa naye sinatuusa sinaffa era nsobola omugamba ne munenya ne mugamba nti kiwakoze kibi kubanga nze gwe kiraba ng'ekyangu nti okitwala nti nja kufa yesu fa nja kufa naye oyina bakadde bange abali ku bitanda abakubiddwa pressure besaagala kuluzinga ekyo kati kyo kyogerera bwoti eyo sooka oddemu kino ekikola sense nti abaana bange bavudde ku masomero kuba mubazirise singa bafiira mu muzannyo ogwo oyagala likes ate okireetedde nga mu muzannyo ninda nfe ombike ki ombike bulungi simanyi ati likes eza YouTube Facebook ndowooza byebyo neze sitya kufa kati olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafa ate olwonze sitya kufa naye kyeŋŋamba nti ye ate akikozesanga muzannyo ne waliwo baamenya emitima abantu bakuba bawuggana bakaaba abalala baweereza n'amagugo abalala abaana abazirise bazirise bali ku bitanda gye bali kati kyo kikusanyusa kikusanyukire nedda sewe siri mugaga era naawe kimanyi tasobola kuvaayo kujja mu maaso gange badde olina ekirala eya ati bo bali bulungi kuba bakimanyi ndi mulamu abafunye obuzibu babufunye naye kati bateredde